ndaala nze Nnaalongo Nalubaale. Tutunuulidde omukulu ono Walumbe ebiti by'atambuliramu ne tulaba nga bw'abeera mu bwa Walumbe akulumba, naye ate asobola n'okulumba oyo gw'oba omugambye alumbe. Era nga mu mbeera eyo tulaamiriza ne tugamba nti ayi jjajjange Kabaka Walumbe, nze muzzukulu wo gundi nze nkukoowoola nga saagala onnumbe, wazira njagala olumbe omuntu bw'ati ne bw'ati olw'ensonga bw'eti ne bw'eti. Olina okuba ng'olina ensonga nga nkakafu gy'omutumirako okulumba omuntu. Ayinza okuba yakulyaza amaanya, ayinza okuba nga alina kyakukola ne weekubira enduulu. Omutendera ogwokusatu nga tuvudde ku gwa Walumbe ne tudda ku gwa Kinene Batenda, omutendera ogwokusatu guba gwa Bulamu. Mu bwa Bulamu omusajja ono yeewuunyisa kubanga ayambala byeru, anywa amazzi, gaba akugambye kale okusinga gaba ga luzzi naye nga n'ag'ennyanja aganywa. Mu bwa Bulamu n'okwogera ayogera, awongererwa enkoko njeru, ebisinga by'awongererwa biba byeru. Abikkibwa olugoye olweru oluyitibwa ekikunta. N'omusaba nti embeera embi zonna ezibadde zikutambulirako zikunte nga zeeyongerayo, era ayerule buli kirungi ng'akizza gy'oli mu bwakizza, kubanga obwakizza nakyo kiti kye. Ye Walumbe kubanga bw'asalawo nti tojja kusula tosula. Ate ye Bulamu kubanga bw'asalawo nti ojja kubeera mulamu era obeera mulamu. Ate kati ani anaakuggyawo nga nannyini kukuggyawo yasazeewo obeerewo? Omukulu ono ali ku ntikko y'obulamu bwaffe. Ky'ova olaba tugamba nti nasanyuse kufa bufi, biri byanyumya okufa obufi. Awo ku ntikko awo nga tufa waali. Era bajjajjaffe baageresanga kubanga ono mugagga, era ne bagamba nti mugagga muvundu. Ye nannyini kivundu. Kaakati bw'akuwa obugagga obeera mugagga muvundu. Era n'ayogerwako nti oli mugagga era obugagga bwe buteevuunya. Weebuuza ani nannyini kuteevuunya? Gwe nvunyuuki ze wali olabye nga teziri mu bwakabaka bw'omukulu ono? Ezo ennyingi ezo. Keebeere ettooyi era eri mu bwakabaka bwe kubanga musima mudda wansi. Era bw'oloota ogwa mu ttooyi, oloota oli mu ttooyi, ziba nsonga ze nga zikwatagana naye. Atambulira mu ggongolo era nga ke kabonero ke. Eggongolo erya Nakawuka, kale nagana amalala. Era ky'ova olaba nti bajjajjaffe baageresanga ne bagamba nti wa ggongolo mutanda. Era ffenna tumanyi nti omutanda asula ttanda. Ate nga ttanda y'embuga y'omukulu ono enkulu. Gano amannya ag'omutanda tugayita Kabaka waffe, ng'oluusi eba nsobi kuba buli linnya eriyitibwa Kabaka alikolera emikolo gyalyo era n'atambuza emitendera gyalyo. Olwo n'afuna olukusa oluyitibwa erinnya eryo, ng'obuyinza n'amaanyi g'erinnya eryo abiyina. Buli lw'akozesa erinnya ly'atakoleredde avunaanibwa nannyini linnya eryo. Bino byonna nga biwedde, osigaza
okumukyalirangayo. Olw'olumu ne munyumyamu ng'ab'omukwano, kubanga olwo aba takyajja gy'oli mu bubi. Osobola okumutwalira amalwa, amazzi, omwenge, ssente, anti akuwa gw'owa. Kati gw'oyagala musaba ssente naye gwe toyagala mmuwa ssente. Jjajjawo muwe ssente, omugambe jjajja, olaba lino ezzike lye nkuleetedde mukama wange. Ze ssente ze njagala nange nfune, era nzikuleetedde nzikulage omanye nti ze njagala, era zino nzikuwadde naawe osobole okumpa, anti akuwa gw'owa. Ne weevaamu ssente ezo n'ozimuwa n'omutima gumu, ng'okwebaza olw'obukuumi n'okwagala n'okukwagaliza byonna by'akukoledde. Osobola okumutwalirayo ebibala kubanga alina ezzadde. Omuyiiyiza nga mukwano gwo. Olwo wonna w'oba oli n'omukoowoola n'obaako ky'omugamba nga ky'oyagala akukolere, bannange asitukiramu. Ne bw'oba mitala w'amayanja ye talina watatuuka. Ate ab'emitala w'amayanja be batafa. Kasita olaba okufa nga kulina we kuli, aba waali ng'ali atuwaaka present ng'akola. Kyova olaba ffe batugamba ng'abalubaale nti toziika. Lwaki? Kubanga nze nagenda ne nkola ensonga zange ne mmumaliriza ye Mubwa Walumbe, ne ntambuza ebiti byonna ne ntuuka mu Mubwa Bulamu. Kitwalamu obudde okutuuka mu kiti ekyo. Kati singa ŋŋenda ne ntunula emagombe, nkyayinza okuddayo ku zero ate ne nsitula amaanyi g'ag'Obwa Walumbe okudda gye ndi. Kubanga nze mbanga conduit, ampitiramu. Kati ekiti kye mba nkoleredde ne nkyeteekamu, olwo kyajjiramu. Kati bwe ŋŋenda emagombe ne ntunula ku mufu ne nkola ki, olwo nsitula Obwa Walumbe ate okuddamu okuntabaala, ate nga nabukolerera ne mbumala. Kati bwe mmala okumaliriza omukulu ono, olwo ŋŋenze kukola ku bajjajjange abalala bonna. Nja kumusaba mugambe nti nsaba omuzimu bwe guti gujje njogereko nagwo, agunteere gujje gye ndi twogere, ngubuuze wa ebyali bitya, nawulirako ennyumba bweti ne bweti, yakole bwetya, omuzimu gujja kunnyinnyonnyola, guddeyo emagombe. Era bwe gunaamala nja kuzimba ennyumba eyo gye guŋŋambye, kubanga olwo guba gunnyinnyonnyodde nti ennyumba eyo nti ye agikulira, nti ye Muwanga, nti ye. Kaakati bwe nnaamala okukola kyo omuzimu kye guŋŋambye, ate nja kunoonya Muwanga nkole ensonga ze. Kati bwe mmala okukola ensonga za Muwanga, Muwanga ajja kuŋŋamba nti sibeera nzekka, nze ntambula n'ekiwanuka, ntambula ne Mukasa, ntambula ne Musoke, era nina ejjembe lyange kinene kyawanga, nti ssebo byonna mbinoonye mbikolere emikolo mbituukirize nga bw'aŋŋambye. Kubanga kikulu nnyo okukola lubaale kyakugambye, so si ebyo bye bakulagudde, kubanga oyo akulagula takumanyi otambulira mu kiti ki, olina kubeera otya. Abamu tuli bambejja. Kati okugeza nga Kabaka Ssuuna yazaala abaana 200, naye mulowooza abazzukulu ba Kabaka Ssuuna baalagawa? Abaava mu baana abo 200. Bwe gaba nga ddala ge mazima, temulaba nga abalangira tulina bangi muffe? Kubanga jjukira kati basooka ne beddira emiziro gy'abannyaabwe. Kati mu Buganda nga tulina ebika 52 nga bali 200, kiba kitegeeza kumpi buli kika kyafuna ku musaayi gwa Kabaka Ssuuna. Kaakati obwo bwe bulangiro bujja buyingira mu bika byaffe, n'obeera awo weddira mpindi, naye ng'obulangira bukwetimba mu buli kyokola. Kubanga emabega mu bajjajjaabo gwe ky'otaamanya nti eriyo jjajjaawo omukyala eyafumbirwa Kabaka n'azaala omulangira. Omulangira oyo
newankubadde yali kabaka, mwana wa kabaka, ate yeddira muziro gwa nnyina. Kati mu kweddira omuziro gwa nnyina yasigalayo mu b'empindi. Bwe bulangira obwo bw'osanga nga buli mu bika eby'enjawulo. Kale kiba kya nsonga nnyo omuntu okwemanya. Kati nze mmaze okukola ensonga zino zonna nga bwe nzibannyonnyodde, ennyumba ngiyimirizzaawo, bajjajja bonna mbatereezezza nga bwe balina okubeera, byonna mbikoze. Kati ate nga nzira emagombe nga nnonooza Walumbe, ate muleete mu bano be ndi nabo, ate nga bo tebajja kubeera waali, bo tebabeera waali. Kiri mu butonde, tebabeera waali. Newankubadde mu ntambula zaabwe era batuuka ne basisinkana. Naye nga kiba kyakaseera si kanene. Ky'ogamba laddu bw'ekukuba tofa, bw'ogwa mu nnyanja tofa, tuuke tugambe nti kiwanuka tatta, Mukasa tatta. Batuuka ne basisinkana naye nga kiba kyakaseera buseera. Naye kati gwe bw'otunula emagombe n'oddamu n'ozukusa omukulu ono, n'ojja naye n'omuleeta n'omukomyawo waka, ate olwo buli kimu okigootaanyizza, oyinza okwesanga ng'ozzeeyo ku zero. Naye nze mbawulira n'obasanga abantu nga beewaana. Nze baŋŋaana okuziika naye munnange ate nadde siina kyakkola. Abadde mukwano gwange nnyo nga siyinza butamuziika. Tekitegeeza nti toziika. Nedda. Linda nga bataddeyo omuntu, sinakindi bataddeko enkokoto, tukyayinza kutunula magombe. Genda omuteekeko obutaka, omuziike. So tekitegeeza nti tolinnyirayo ddala, nedda. Era bw'ovaayo weeyiweeko eddagala. Tulina eddagala lyaffe abalubaale lye tukozesa, ebbombo sibbi nga lirimu amazzi g'ennyanja, likolera ddala mu nsonga ezo. Owulidde? N'okunaaza amaziga. Kale eyabuzza ekibuuzo nti bw'aba Ssebantu yawummula, kiki ekituluma? Omukulu oyo nannyini buyinza obwo bwonna nga bw'obuwulidde yaatuluma. Walumbe yaatuluma. Kati gwe teeberezaamu mu butonde bwe egyo emirimu alina okugikola. N'agereka myoyo ki eginajja ku nsi be baana abazaalibwa, era myoyo ki eginaava ku nsi be bantu abafa. Byonna aba abimanyi. Eri mu dipaatimenti ye aba amanya nti kati ono leero tasula, ono tasula, ono tasula ku nsi, nti ate ono n'ono baddayo ku ki? Ku nsi. Kaakati takomye okwo, aweereddwa entebe ey'obwakabaka. Kati emirimu gino agikola ng'ate atudde mu ntebe ey'obwakabaka obuba buyinza. Kati bw'aba atudde mu ntebe eyo ng'ekibonerezo gye tuli, kiba kitegeeza tuli mu mitawaana, tuli mu nsasagge. Naye kiki kye tusaanye okukola? Gwe teeberezaamu nga ggwe kabaka ow'oku nsi kuno, ng'olina okutuula mu ntebe etuddemu omusajja kati ng'oyo. Kankubuuze, ogenda gifunamu mirembe? Ogenda giyiyizaamu? Ogenda gyagalirizaamu abantu bo? Oba ogenda giwangaaliramu? Kubanga nze mbabuulira mazima, bino ebintu tuludde nga tubyogera. Naye be kikwatako nga bwe waligambye nti gwe kikwatako, asuulayo gwa naggamba, abiraba ng'ebyengero, abiraba ng'ebyadda ebyaggwa ku mulembe. Mbabuuza mmwe abagamba nti byadda, ki ekitali kyadda? Okwogera kwe kutali kwadda, okulya oba okwebaka? Bannaye buli kye tukola kyadda. Ebintu bino si bya ngero, ebintu bino bituufu. Bwe tusituka ne tugamba obwakabaka obutakyaliwo, kubanga tulina kabaka. Tulina kabaka ng'akabonero, tetulina bwakabaka. Buli obwafangayo eri abantu baabwo ne bumanya nti kati ensonga bweti ne bweti esitudde enkundi mu bantu baffe, tukole bwe tuti ne bwe tuti. Naye ne tusituka ne tubagamba bannange, omukulu ono atudde mu ntebe. Ali mu ntebe y'obwakabaka yeegiriisa.
ate nga tekiri mu buyinza bwe okugituulamu. Wazira naye baamutuuzaamu ntuuzi ne bamuwa omulimu gwa kukola. Gwe obeera gwe nga mukama we akuwadde omulimu nti kola, okola otya? Ne bwe naalibadde nze era ngukola. Kati ki kye tusaanye okukola? Tusaanye twegayirire Tonda nannyini buyinza nga twenenya olw'okusobya okwatuusa omukulu ono okutuula mu ntebe eno. Tumulage nti tutegedde era tumusabe atusonyiwe. Olwo tumusabe ajje omukulu ono mu ntebe y'obwakabaka, amuzze mu bwakabaka bwe gy'alina okubeera e Magombe. Olwo nannyini bwakabaka bw'oku nsi Tonda amuddize Namulondo ye. Olwo ffe tube nga tulaba ku kabaka waffe aggumidde ng'abantu. Kubanga eri mu misambwa kabaka atuula mu ntebe y'obwakabaka abeera kabaka mukasa. Kyova olaba nti wali omukulu Ssebantu agamba nti naddayo ewa kitange wannima. Era kyova olaba nga ne kabaka ono omulya mmere bamugamba okunona ddamula essese. Olwo aba anoonya ono agende batuule balamule bombi mu ntebe eyo. Naye kabaka mukasa nga ava mu ntebe eyo yalekamu Kabaka Walumbe. Owulidde? Kati y'ensasagge gye tuwangaaliramu. Mwe mulowooza ani atagenda kukaaba? Era mbabuuza mmwe Abaganda, okwaziirana, emiranga, okwo kwenda bamukola, okwekalakaasa, okwekandagga, mugenda kufunamu ki? Eryo si ly'eddagala erigenda okununula ensi eno. Eddagala erigenda okununula ensi eno kwenenyeza Mutonzi. Twenenye. Era bino mbibasomesa nga njagala mutandike okuteekateeka emitima gyammwe. Mutandike okwenenya, mutandike okwatula n'emimwa gyammwe, mugambe nti gwatusinga ayi Mukama Katonda era gutusinze. Okulowooza nti bino ebiri ku nsi ffe twabisookamu era ffe twabiteekawo. Gutusinze okulowooza nti tulina amaanyi, gutusinze okulowooza nti tulina obuyinza. Tetulina kye tulina. Bannaye mbakubiriza okwekalakasa n'okwekandaga nga Katonda tali ku ludda lwaffe tekigenda tuganyulwa. Tugenda kufiirwa abantu bangi ate nga tetufunye buwanguzi. Katonda alina kusooka kudda ku ludda lwaffe, abeere wamu naffe. Mbabuulira, njagala mutunuulire wano ku lutalo lw'e Bugerere, kabaka nga bamugaanye okugenda e Bugerere. Mumanyi ekyakomekereza olutalo olwo? Mukimanyi mwe abeepankapanka mbu mulaba nnyo era muwuliriza nnyo? Musoma obubonero bw'obutonde mmwe? Kati nno nze kambabuulire, olwo olutalo ekyalukomekereza yali nkuba. Yali nkuba. Muddeeyo muzzeeyo akatambi emabega mutunule mwetegereze. Yali nkuba. Kubanga abantu beekalakaasa, ne beekalakaasa nga tebafuddeeyo, ne beekalakaasa mu maanyi ag'ekitalo. Naye enkuba yatonnya oluvannyuma lw'ennaku nga 3 ez'okwekalakaasa. N'etonnya n'ekakasa nti munnyogoze. Na buli akatonnyekeza akabalimu ak'okwekalakaasa kabaweddemu. Era natuula ne ngamba, Mukama wange, mbadde manyi akaseera katuuse naye ng'obiyingiddemu n'obiremesa byonna byonna. Ng'agezaako okubalaga nti temulina buyinza. Nkuba bukuba ebajja ku mulamwa. Negubajjirako ddala ne munnyogoga ne mujonjobala n'oba nga tokyalina gadduka ku street, ye katogenda kuddukira ku street kinga yonna ebooza amazzi agavudde mu suwegi. Ugenyinyala ogatya, toli guli mwoyo mutabaazi. Naye mbabuulira nga Katonda atusonyiye. Egyo emyoyo emitabaazi egyo bakikwabanga mukaajanga bonna bajja ne batwambala
olwo n'obanga ne bwe guba muliro oguyingiramu nga tegugenda kwokya nga n'essasi lisobola okukuyitako nga terikukubye. Kiki kye mwogerako? Muli awo muli mu kwekkiriranya, muddidde amaanyi gammwe mugakwese wansi w'ebitanda, amasabo mugazimba mu manju, ate mwagala mbu gaveeyo gabayambe. Mutandike okwenenya, mwenenye. Era tugenda kuba tutandika okwegayirira. Ekyo ngenda kukibasomesa mu kitundu ekiddako. Tugenda kwegayirira tutya. Tuteeke obudde, tuteeke ebiseera, tugambe nti buli ssaawa 9 ogw'ekiro tujja kuzuukukanga ffenna buli omu waali anaabeko mu maaso afukamire, twegayirire Katonda atuddiremu. Buli ssaawa 9 ez'emisana ffenna tukole ekyo. Oba oli mu ofiisi yo oba ki, gwe ffuna bwe weewungula Katonda owaffe awuliriza mitima gyaffe. Tetwetaaga kuyimirira kuwoggana kuleekaana nedda. Ensonga enkulu yakulaga kabonero ka kumuwa kitiibwa ne tukola ekyo. Oba tuli mu takisi, oba tuli mu kyaki, oba tuli mu muzikiti, essaawa ezo 9. Kubanga ekyazituumye 9 ng'akulaze nti 9 mwendabira. Mwendabira abo bonna abalaajana gye ndi. Era mwendabira abo abatali ku nsonga zange. Kati ffe mu 9 muno mwe tugenda okukolera. Bino mbyogera nga nkimanyi nti bangi abawuliriza ensonga zino. Era ne ku lw'ensonga eno amabaala gagenda kuggulwawo n'ebikujjuko byonna, kubanga oli alwana olutalo lwe tayagala mubeere ku nsonga, ayagala mubeere awo nga mubonaabona nga mukaaba bukaabi. Naye mbakuutira, bw'oba nga ddala oteekeddwa okubeera mu bbaala essaawa ezo 9, weewungulemu. Ssaawa 9 weewungulemu, weegayirire Katonda wo. Omulage nti Mukama wange, ndi mu bbaala muno lwa nsonga mulimu. Naye nange neenenyiza wamu n'eggwanga lyange olw'ensobi zonna ze tuzze tukola, n'ezo bajjajjaffe ze baakola. Kati mu lusoma oluddako tujja kusoma tulabe ate tugenda kwegayirira tutya. Tweteeseteese tutya. Abalina ensozi ze muliraanye mugenda kuzirinnya. Abalina amaka muzuukuse abantu bonna. Twegayirire. Tufulumye eddoboozi eryawamu. Abaali batunuulidde ku saayansi, amaloboozi gaffe Abazungu bo bagiyita energy. Gaba mayengo gatambulira mu bbanga muno. Buli kigambo ky'ofulumya kifulumya ejjengo lya njawulo. Kyova olaba nti eriyo ebigambo by'oyogera ne bireeta akamwenyumwenyu ku muntu. Nebayo ebigambo by'oyogera ne bimuleeta emitaafu mu maaso. Naye muteeberezeemu ng'essaawa ziri 9 gwa kiro ng'amayumba gonna gafulumamu amayengo agafaanagana, ago ge bayita amaanyi. Bweza nnyo. Bweza owa Ssaalongo Mukasa. Katuddemu nate nga tulaba bwe tugenda okwegayirira Omutonzi asonyiwe eggwanga lino, atuddiremu, atutaase.